Pasita Ssenyonga waliwo omwami gwe bayita Kato. Omusajja gwe bayita Kato oba omukozi wo gwe bayita Kato yafiira ku faamu yo. Engeri gye yafiira ku faamu yo tetegeerekeka bulungi. Wabula namwandu anoonyezza buli buyambi bubuze. Buli poliisi gy'agendako oli w'amaanyi wa kitiibwa okolagana n'abasecurite. Ayina abaana. Kato yafiira ku faamu yo. Omusindikira pasita omulala amukakasa nti tewali kijja kubaawo. Kato yafa yagenda byaggwa. Wabula namwandu talina kuyambibwa. Yali housewife. Takola. Kato yamulekera abaana. Mwamusuubiza omutwale wa pulezidenti. Sitegeera abantu lwaki buli kintu ekituukawo musuubiza abantu olaba pulezidenti. Pulezidenti takola mu ggwanika. Olabe pulezidenti ku muntu eyafa ku faamu yo on what? Pulezidenti mukozesezza nnyo bubi erinnya lye ne security. Buli muntu ayinamu ettutumu mu Uganda ng'osobola okufuna abakuumi. Okozesa bubi erinnya lya pulezidenti n'abakuumi b'eggwanga. Ne mutulugunya abantu in disguise nti omanyi abakule omanyi pulezidenti. Pulezidenti Museveni tawagiranga ku muntu kutta muna Uganda. And this should be to you everybody. Omuntu takulimba mbw amanyi pulezidenti n'olw'ensonga eyo tagambwako. Twarestinga abantu nga bakola mu state house. Pulezidenti mwabeera every fucking single day. Tewabaayo omuntu akulimba mbw akola byakola mbu kubanga w'amaanyi pulezidenti amumanyi. Oyo mubuulire ikyuli. Pulezidenti Museveni yalwanirira bannayuganda kuba bulungi. Omuntu yenna ng'akozesa erinnya lya pulezidenti bubi n'abakuumi b'eggwanga. Telo ikyuli. Pasita Ssenyonga, you are not above the law. Abakozi bo bankubira all the time. Wajja amabaati ku mayumba g'abakozi n'ogatwala ku faamu. Weefudde slave master. Tokyali ku standard z'abapasita. Obeera pasita ng'oli mu church wokka. But your characters outside the church don't match the characters of pastors. Take a leaf from Pastor Kayanja, Pastor Bujingo, Pastor ono w'Nansana asinga okwagalwa abantu Bugembe. Pastor Ssenyonga olivinga obulamu bwa bbeeyi obuliko abasirikale mutabani wo n'abaana bo mwenna mulyoke. Nze personally sirina buzibu na church. I have recently been to church, criticized by all sheikhs, but I did go because I'm for humanity. Naye woba oyina omuntu omukyala gwenjogerako ng'omumanyi pasita tetuyinza kukoma ku ekyo. We wabawo omukyala abonaabona ng'alina abaana ng'omukozi we yali akukolera n'afa ku kyaki mu bintu ebitategerekeka gwe bayita Kato. Omukyala n'aba nga talina kuyambibwa kwonna. Pasita Ssenyonga osigala oli countable. It is very good for you to come out and clear the air. Otherwise, we can yonna tujja gidedicatinga kugwe. Tukimanyi social media tusobola okukyusa embeera z'omuntu. Buze airport toli exceptional at all. Omukyala waali buli poliisi gy'agenzeeko bamufrustwatinze kuba oli w'amaanyi, nange nkimanyi oli w'amaanyi. Wali ompiseeko ewuwo twali twogeddeko naye complaini z'abakozi bo zisusse. Omusaala gulwayo
wabateeka mu biyumba biringa bya mbizi. You only look a pastor when you are before the cockpit. Leave the example of a pastor. Omukyala bw'abanga omuntu yafiira ku faamu yo mu butanwa nga gwe eyali amukozesa, tusuubira wali omusasulira NSSF. Bwe kibanga si bwe kiri, tonegirekitinga mukyala kuba ayina abaana ate nga takola. Ono yali mukozi wo, abakozi baba n'akasiimo. Bwe yafa mu kifo ky'akasiimo ate mukoze kinene okubuzaabuza omukyala n'omumalako emirembe. Pasita saagala nkomewo nkya ku same topic. Am I loud and clear? Clear. Julia Lon. Congratulations Gravity Omuntu ju. Webale kumanya gye wava, ensi bweri, okozesa every opportunity okukyusa embeera zo n'abaganda bo. That's a very nice house. Thank you so very much Gravity. Gravity oyina ekibuli, ate ekibuli kyo kyetaagisa. Lwakuba abalina kikola ate beetya. Ekyo nkikwebazaako. Music yeetaaga kibuli. Oyina ekibuli Gravity, okola ebintu bya buli muntu n'alabanga ebitajja. N'imana bikwata. Simanyi jenje mu kituli, jenje mu kituli. Tusima jenje mu kituli. Abantu ne byebabiyagala. Ffe ba blogger ne tuzalawa, ne twogera, ne tukola ki, naye nga gwe osigadde oli focused. Congratulations. Weebale kola okuva ewala. Bantu bangi nnyo abasangibwa mu Kampala nga nange ndi omu ku bo. Ffe abana b'omu Kampala tulowooza nnyo ne tulowooza tujja kukola ebyakabi. Abantu ne bava mu byalo ne bakonsentratinga n'azimba nga gwe yasanga mu kibuga akitegeera, akimanyi obuwonvu n'obugga nga tozimbye. Kubanga yajja ne focus edge kino kye kindi mu mutwe. Bw'owulira Gravity ng'ayogera lwe yakaaba, you can understand fire muri mubiri. Nze ndi big fan wa Gravity. So much. Ndi very fan wa Gravity. Kubanga nyumira. Teyekwatirira, yeewaayo, n'akola ekintu kinakiyimirirako, n'agenda mu maaso. Congratulations, Gravity Omuntu jo. However, wuliriza nnyo. Ekintu ekiremesezza music wa Uganda ogenda ewala kye kino. Bantu bajja mu music ng'obuzibu bwabwe kwewonya poverty, si creatinga music on a long run. Be bantu nga baani nga Gravity nti ayimba kugaggawala, tayimba kusanyusa bannayuganda oba creatinga legacy. Ayimba kugaggawala. Jenje mu kituli, jenje wonywa whisky n'olugwamu n'omuwa 5 n'omuwa 2 n'omubuukinga ng'enaagula seminti ng'azimba fula esooka ey'okubiri ey'okusatu ng'afuna nnyumba. Kirungi nnyo. Naye music wa legacy ereeta buleesi bya bugagga. So omuyimbi okweparadinga buli waba mubuuza music n'ateekawo ennyumba. It is diversional. Gravity tabalaga nnyumba lwakubanga akoze nnyo nti n'azimba ennyumba. Nedda. Bye yakolima ku show ya Kamiliyoni byamaze kugaana. Byaganye ne bifloping abantu ne bajja. Tulikava najjayo ennyumba etawedde. In any case, kyekikutulaze ennyumba etawedde. Why?
linde gwe okole pattern mu kugiyingira abantu bagirabe kyekikulaza ennyumba etannagwe kifuluko otulaga kyaki njagala n'okukakaseyo si mansion. That's not a mansion. Temutegeera mansion. Mpulira abantu ti simanyi abayimbi balina mansion, simanyi Shiba alina mansion. Eya Shiba si mansion kubanga taweza 5 ku 10, taweza wadde 5 ku 10, ali ku decimal nga 9 oba 6. Eyo si mansion. Eya King Saa nyumba nungi si mansion. Ekyo si kye bayita mansion. No. Ezo zonna ennyimba z'abayimbi nungi si mansion. Eyo si mansion. Mulekeraawo obadde ki naye ng'eki ennyumba kapasite yaayo ezimbiddwa ku ssente si mansion do, naye ng'ekiragisa ennyumba eyo si nti omuyimbi mukozi music atunze nnyo is wealth nedda. Gravity yamaze kusemba yatunudde mazzi n'ayolesa embeera y'obulogo ye ne munne Bobi Wine ne bifulopinga tulikava n'ate ennyumba inene case kyekiraga nti ennyumba ya Gravity ki ennyumba okugiyimirirako kitegeeza yiyo olowooza tetubitegere bye Uganda awo tulage empapula OLS tulage ennyumba ewedde muobeera naye okulinnya ku nnyumba waggulu n'owekubya ebifaananyi n'obiwa aba TV presenter tewali kiraga nti ennyumba yiyo. That's 1. 2 ne weeba yiyo lwaki otulaga ekifulukwa. 3 linde gwe otulaga ennyumba ffe tetuli bazimbi nti tuli interested mu kulaba bw'ogiteekawo bwefa tuli interested ng'ewedde. Yeah that. 4 ennyumba saawa zino tennaggwa teyeetaagisa twetaaga nnyimba. Abantu be Uganda balowooza mb'okuyimba kuzimba nyumba. Fire teyazimba ku nyumba. Fire has no house in Uganda. Even his dead body corpse bazi transferring okuva wali ne bazitwaleyo. He never built any house. With the music twogerako music totulaga byanju. What is the house? Ennyumba si kya bugagga. Ennyumba si kya bugagga. Bigambo bya Miss Kiggundu ayina ennyumba ya milioni 15 eza dola. Akugamba si kya bugagga. Ekyo kintu kyo the fact that gye wava watulaga gwoyina emmotoka wekka ekitegeezera gwosooso zimba ennyumba. Weetaaga ennyumba eya kalina waayi. Oyina baganda bo bangi okuva eri esserere balina okujja ku seefu jane ofune woobateeka. There are all reasons for Gravity to build such a house. Yes, ennyumba nnungi era ennyumba eriko ssente. Timing y'okugitulaga ye diversion nti tagitulaga kubanga akoze nnyo oba Gravity mukozi. Yandibadde yagitulaga ne wiiki 2 ezaggwa ne wiiki 3 agitulaga oluvannyuma byeyalaga ebikolwa by'ekirogo n'abanga yali ayogerera mu biso ya munne neeyitamu. Kati otudivert okola ki? Olinnya ku nnyumba y'omuntu ne weekuba ebifaananyi mujja genda owulira nti siyiye. Showbiz is expensive. Yeah that. So ekyo njagala mukikole ki? Mukimanye. Abayimbi bakikola nnyo. Wetukubuuza ku music ate lwaki otulaga nnyumba. Bwe banayita abazimbi b'amayumba ojja kujja. Walabe ku nnyumba ya Kenzo. Olowooza Kenzo asula bweru. Ayina ennyumba Kenzo eri Buziga nze nkimanyi n'abagizimba ne bapata nabo abagimukoleddeko. Ne lwaki takulaga nnyumba? Because it is none of the music business. Kati olaba apareding ennyumba mu kifo kya music mu kifo ky'ebigambo byayogera eba diversion. Kuba ne wowe obadde ogizimba obadde togitulaga. Ffe gitulage ng'ewedde kuba si gye tugenda ossula. Tetwagala giraba ng'ogizimba kuba si bank. Am I loud and clear? Yes. Ffe twogerera mu apartment ne twogerera abayina zi mansion.
totubuulire ebyo bantu bameka bafudde ne balekawo zimansioni naawe. Where is the music? Is your music relevant to 20 years? Oba onoonya sente mu music. Bannayuganda mulina okwawula abayimbi mu categories. Waliwo omuyimbi ng'embeera mbi ayagala gaggawala nga yafuuka muyimbi kutereera. Waliwo omuyimbi by nature nti ayimba naturally kiri kimulimu. Waliwo omupakasi. Yes, music attributes are awards, not buildings. Lily Wayne yagamba nti I don't rent hotels. I have a house in every state in America. That means Lily Wayne ayina enyumba 57 because America ina 57 states. So enyumba si a priority. Music ayina ebimu glorifying. You a musician, look forward to getting Grammys, awards, BETs, and music on rotation. Play. Ichuli alone. Straight. Amazali wa amalungi jendi ichuli. Rita Kagwa, my vice president. Fabantu abali traveled tutrejalinga ebimuli. Mu trejalinga byakulya. Fe tutrejalinga nnyo ebimuli nnyo. Era wano mpulira nti Rita Kagwa andaze okwagala okwannamaddala. Bw'olitambula olibiyiga. Yes, aya. Dubai, Purple Party, spokesperson, Uganda and beyond. Njagalo bakakasa. Enti ndi mu Dubai, nga 3, nga 4, nga 5. Aviator, you must answer my question. Ebyo ebintu by'okwerungiya musimanyi yohandisa, oyina ekikazi ekyotale ekyogera Oluganda, oyina engeri gy'ojja n'oyogera look in the world. Twala eri aviator olugezigezi. Vibes yujija zakamaya nzija temugeza ne mundeetera mu mmotoka gye munaleeteramu baddagala asirwanga. Simanyi ba DJ Roger. Bano ba Keizi. Simanyi Sandra Liani. Mukwano. Emmotoka ekimayi kyuli mujawule. Mujikole ki? Emmotoka en'enkima ku kisaawe mujawule ku yawini nwaji ne mumeke njagala 2 mwezi mu 2 nkimira mu ndalo ojja kuddayo nayo. Ikyuli wa Lujanja. Yes. Tonchimira mu mmotoka emu ne baddagala asirwanga. Simanyi DJ Roger. Simanyi VJ Mase. Simanyi Sandra Liani. Twala tugende Keizi. Simanyi Ebrayaniz. Byonna temubanchimiramu. Emmotoka ya Ichuli ebeereegi. Ngera Ichuli agenda mwogu. Omu. Wonteri wetuba tuli ku frame. Room ya Ichuli yebeebeera extra. Ordinary nze ndi wa Lujanja. Njatuuka Dubai ninye nnyonyeddako nkomewo. Zanya ne Ichuli. Munkime ebimuli bibeewo obwana obuleekaana. Ichuli byenjagala. I don't have much time on this planet. Munkolere ebintu nga nkyali mulamu. Saagala Lujanja nfe ojje ng'ozunga. I liked him. Sometimes he made me mad, but I loved him. Saagala Kajanja. Kandage nga nkyali mu kire mulamu. Ichole alone. Yes. Tonchimira mu mmotoka yemu ne ba DJ. Simanyi radio presenter. Simanyi artist. Mu making sure Ichuli am treated to the special way. Ono government official. Nzizeyo kulabo batu bateeka mu kusente mu Dubai. Mukola association tubongere mu kusente. This is a government operative. Bwondaba mbuza n'emikono ebiri. Ine bintu bya isma njaku. Jebale ko jajja Ichuli. Owe kitiibwa Ichuli. Badije munange nnyo ku lyato. Olivia Nakakande. Nzija kulaba gwe. Nzija laba Olivia ki.
nzijala bachali wange Peter Tyson Shebira Shedia Mambo restaurant bangambe mwantegekedde mmere temugigatta mu yabalala government ejja kubuuza ng'olubuto lunnumye togatta mmere ya Ichuli mbalala tonsavinga ng'abalala balaba Ichuli for special treatment yes aya bakwano banga aba Cameroon abanagana aba Palestine aba Bangladesh aba Turkey all over nzija mbuzaako vaawo n'omulala mbuzeeko tolemera mu ngalo zange nkubuuzizaako please Debbali abalina ebirabo basooke nnyo mu maaso toyanguwa kumbuuza nga toyina birabo yes this is Ichuli nali nsanirira mutwe kati nsanirira birevu edyasira nkwagala nnyo leira twa saagala muntu kuva eri n'ombuuza mbu na mukono gumu otowa abantu kitiibwa owaayi jajjawo omubuuza woti undage empisa z'oyina ngenda kwogera nammwe mwenna nze ayina connection ze mwetaaga muli awo muleekaanaleekaana nze okundabako kibanga olaba ku gavumenti people in Dubai be Ichuli alone nali nsanirira mutwe kati nsanirira birevu Team MK Dubai so we come up tuja anytime soon alongside Dagala Swanga VJ Mase Brian Z kuliko Ivan Babazi kuliko Jobs Linky people all over place we go link up in Dubai Medimo Kashadi Bank Ichuli Nation tugenda kuba mu Dubai ngamaanyi naye oba tomanyi ngoye za ku beach oba ya kitwesonyiwe kubanga tugenda beach kumba kiri kyennyini design mwetegeke yeah that yes ama Fatuma so agambe Ichuli manyi Adija Katerega agambye Ichuli webale buli chokola Kigozi Fred yes agambe nange nkulinze Oscar agambe nze nkulinze nnyo mu Abu Dhabi Andulu mulwana obwagazi nga bweyongedde nange bunsobera bantu banjagala internet jekoma abanelijjako banta bali banelipyeko nga nkwa nembejjako nawuga nagenda masagali amamyufu gayeruka Bulaya twajja na bitano tusigaza 15 ate nga tuvugako n'endege Ichuli Nation large kakalamu tu Dubai teryajja mukkiriza ku kisaawe alinda abanyala bazimbe kisaawe kya Uganda omunyala ayiteko tajja kugenda kakalamu will not go anywhere. I am telling you that boy will not go. Waji what is the school fees in Chandeta new edition? What is school fees? Love you and love you so much always. Ichuli Nation straight Kombaka Constructions tukola amayumba stainless tugatekamu fountain gypsy tukolera ennyumba nebera best nogisanga ngove Bulaya ngeri massive and large nice and looking wekwate Kombaka Construction. Remember Museveni tova ku maini ekyo tokyerabira muzeyi tova ku maini twebaza abakulu abenjawulo speaker w'eggwanga ne byakola Deputy Speaker, Uganda Police, Uganda Chief Justice, Owinyi Dolo, twebaza abantu bonna bali mbitiwe byenjawulo. Hudu Hussein Chaliwa ng'ogamba otya. Yes, Dr. Mugango wa Victoria University, tuina Miss Uganda contest coming up soon and soonest. Chichesogedeko. Yeah, no? Actually don't bring critics. Remake music. Karemake nange nkagala kalina vibe karemake
naye bannange mbabuulira tisaafunye essimu ne kapiripiti. Kapiripiti ankubidde nanga yo ono kapiripiti geto ambasada omubaaya ne mwanja kukuba oli mubaaya waawa oli ku ssomero mbu oli mubaaya ani yakuyigiriza ebintu by'ekiyaaye mbuyo kyokka akubidde nze ampeereza odiyo mbuyo ono kapiripiti omubaaya geto ambasada ne kapiripiti will you pass exams? Nino genda nsange kapiripiti obwavu bumuluma naye ayina olugezi. Large upon yourself kapiripiti all the way. Kididi chali wange 10 out of 10. Nkwagala nnyo kapeke. Njagala nnyo Wembulemo Foundation. Njagala nnyo Zex birangirangi. Dax Vibes. Okugattako abayimbi abato Aroma Music. Njagala nnyo Katale and Kando, Violeta, Liam Voice, Acidic, Califlexi, waliwo omuyimbi wa gospel omuto omupya ayimba mu dance bamuta Califlexi oyo kati yatopinze chats on my list. Koblai bannange nze newuunya Levikson. Katonda waliwo abantu be yakola nga Levikson. Zisogera ne Levikson. Simuli badeko nyuma. But Levikson would always send me messages of God out of nowhere. Ndowooza waliwo abantu abali naturally blessed nga bali God set kubanga nze Levikson. Nze Levikson simubaddeko. But Levikson will send me messages of hope, of everything. Kapiripiti mpereze simu yonkuwerezeyo ekyetteeni. Kapiripiti mpereza nkuwerezeyo ekyetteeni. Tuba nampya abamuzeeyi tuba nampya. Temunsaba ngenda waako kapiripiti. Verona abantu bampaddeyo kajasti. Naye kapyaka. Bunyuma obbala ngenda waako kapiripiti kya 10. Kapiripiti mpereze namba yo mu WhatsApp tugabane. Kapiripiti ayina ennaku ayina ennyimba ezitaano mu studio za kabi talina sente za studio akuba buloka. Kapiripiti mpereze namba yo nkuweereza ekyetteeni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Naye kati obusiru mugenda taginga baganda bange bonna banyiigire. Naye nange ndi mu kuinvestinga mu kapiripiti ajja kuba hiiti. Sente zijje mwe munandabirira akaddiye. Mundeke abooluganda bajja kundekawo kampe kapiripiti eky'10 alinzijukira. Kapiripiti kya 10. Verona yakikozeeko. Sente nkadde za nuupu. Sente nkadde za nuupu kasitola be sente eziddugala. Kola nnyo naye temwagala keera abantu baagala bakeeze. Kola nnyo olabe okeera ku Mande ng'oyinamu ku bochio. Bochinistic. Sente ziraba edduka. Waswa ali wali aziraba talina zaabala. Waswa size yaganyo tereka. Mwe mugenda ekiro ne mwonoona sente zammwe ne mugula kino sibayimu. Tereka sente. Kapiripiti nno muwaayo eky'10. Ate nno waayo kapeke eky'10. Nino genda mu Wembulemo Foundation. Love you so much and love you always. It's always nice to meet me. It's just life. Njagala oddemu hope togwa amaanyi buli woba ogwiddemu amaanyi take a churifi example sagala ogwemu maanyi. One time olaba nga ali wansi naye one dojja kudda waggulu. Naffe wetyo tubadde okuva mu gyenkaaga ate obulamu tebutereeranga naye ensi bwetyo ffenna tetuyinza kutereera kyekimu. Toba wa bujja toba wa jelasi tonyiigira munnaayina mwekwateko bwekwasi. Sometimes ne sente temuli nnyo kyamaanyi. Kati waliwo eri ali eyagamba ekyo lirimu amakumbe ng'ate nze wano wendi
kyenjagala gwe kyoyina ate gwe kyoyina nange kyenjagala kyoyina. Buli muntu mu nsi eno aba ne byayagala. Kati nze waliwo byenjagala ebinsingira ne ssente ate ng'oluusi n'akasente waliwo akaagala ennyo ng'akalinze. Buli muntu alina ekimuluma. Twekwase Mukama Katonda atuyise mu mbeera gye tuyitamu ate twekonekitinge bulungi tufune emikwano tugiyise bulungi twewala okuvoolagana tukolagane tubeere mu nsi eno nga tuli muntu omu. Mbaagala nnyo mbaagalira ddala abannoonya mwenna wendi kyuli wendi ndi muntu wammwe ndi muntu w'abantu nze simanyi nakwepanka sikuyina neepanka ki. Yes, Leila twa nkubuuzaako Mariam Sweet nkubuuzaako Wininganda nkubuuzaako Man Solo King nkubuuzaako Sky Soldier nkubuuzaako nembuuza ku Sky Soldier nkubuuzaako nembuuza ku Ghetto Speaker nembuuza ku bantu mwenna Mighty Family abaana mwenna aboogezi abali mu opposition nga muwulira ensonga zammwe tezinnatuuka nammwe era still mbabuuzaako straight. Mbaagala nnyo mbaagalira ddala Paul Musisi Good Life waliwo omuvuka wa Good Life oba ye Good Life God Official waliwo kyali wange ow'obulasita ku TikTok erinnya sirimanyi Chakala abantu bangi nnyo abansanyusa naye mugambe Kapiripiti ampeereza ennamba ye mu WhatsApp muweeko eky'etteni leerage azitwa n'owomuwa eky'ekkumi asigala munaku wamu kubanga producer bamubanja miliyoni. Yes, Kapiripiti amatafaali ge gonna gavaamu emitwalo 8 tajja fulumya luyimba kamuyambeko semwe. Sala yenza ababuuzaako Adija Kigozi Bukenya Media okitegeera Tubonge Network Little Love Kagwa Big Fish Ashbaga Kato averi ku planet ndala kati asomesa bya ku mwezi Jose the Blogger na Safe TV 256 Derek 256 abantu abenjawulo mutabuliki wuna nkubira. Mickey seems not funny. Mickey seems funny kwagala nnyo. Congratulations on your 1 million views on TikTok. Uchikubira ddala Mickey. That's very great. Thank you so very much. Nange njagala nnyo Mickey seems funny. Ndaba nga waka wankolera. Keep doing what you're doing, man. You're looking nice. Naye ani yagambye ogende mu studio. Weekubye obufaananyi mbusimanye Elvis Presley twale eri ate sengaawo yaŋŋamba lekeraawo okubba emmotoka ye ojjawo emmotoka ya sengaawo abantu balowooza oyina emmotoka talina mmotoka ya sengaawo abbawo nzibe olwano olwo Koblai nkubuuzaako Pasita Bugembe same thing. Abasheikhs bonna abali mu ggwanga aba ministers aba police member parliaments speaker w'eggwanga oyo simuzaako mulala AAA Nkulu Magogo speaker w'eggwanga. One love till we meet again. It's always nice to meet